omanyi banjagala nnyo mu ntegera yange nga munnamateeka okwetegereza buli kiwandiisibwa buli kabeera kanyowero oba buli katundutundu ak'ebbaluwa eno. Ebbaluwa eno gy'osomye nze ngenda kukwatako ekitundu kimu kyokka erwaliro nkigaziye. Ebbaluwa bagiwandiika nga abiri nga bagiwandiikira omukulu gwe bayita Balaba Dunstan. Yono yabeera permanent secretary yali mu Luganda omuteesiteesi omukulu mu kitongole. Tulina okwebuuza ekibuuzo, ani Dunstan Balaba? Dunstan Balaba y'ani? Lwaki gwewawandiikira ebbaluwa eno? Dunstan Balaba permanent secretary omupya wa Ministry of Ethics and Integrity. Omukulu oyo ye yaliko permanent secretary ow'omwaka gumu mu ministry oya office of the prime minister. Era bamuwa appointment nga 2 December 2023 ne bamugoba oluvannyuma lw'omwaka gumu. Twagala okutegeera omukulu Dunstan Balaba kubanga olumu tuyinza okugenda si kya bulijjo okugoba omukozi nedda mu mateeka agafuga public service permanent secretary abeera ne contractual term ya myaka 3. Omukulu bamugoba oluvannyuma lw'omwaka gumu nga yakabeera permanent secretary. Ebyo biri on record. Genda maaso. Bamala okumugoba yali yakamala okuweereza nga yakulira bakaawo bonna mu ggwanga Uganda. Omwaka gwe bamugoberamu bakola financial audit. Waliwo fama yakola financial audit. Era so okudda ne wetegereza ne Auditor General's report kubanga bino tutuvuga bya karibu. OPM. Nga waliwo scandal eyaliwo eyo esoba mu buwumbi 10. Era nga office of the prime minister nayo yalina financial crisis ey'amaanyi mu kaseera omukulu oyo ke yaweerezaamu mu office of the prime minister. Ekifaananyi ekyo kizimba otegeere nti bwe tuba twogera ku nsonga eno ekwata ku nzikiriza kiba kikulu nnyo okwetegereza nga bwezze nkizimba nti weetegerezanga nnyo abantu abajjayo obwenyi ku nsonga ezaagala okugira enzikiriza mu ggwanga obategeere lwaki kubanga etteeka lye bagezaako okuleeta ate nga jjukira omukulu ono Dunstan Balaba bwe yali awandiika okusazaamu olukiiko luno olwa prevalidation bannaffe baali bagaanye yagamba until further notice. So olina otegeera interest ziriwa ate okutegeera interest totunulira biwandiike byokka weetegerezanga nnyo omuntu aba awandiise ebbaluwa eyo. So nkuwadde ekyokulabirako nti omukulu ono y'ani era history ye eri etya ne bw'onaagenda osobola n'omusaakingako ne weebuuza Dunstan Balaba y'ani olwo olyoka otegeere bantu ki be tukola nabo. Ekyokubiri weebuuze lwaki bamala omugoba mu office of the prime minister n'akyakyanca nnyo n'agamba ye ali comfortable with the demotion gye bamuwadde era ne bamuwa okwewummuzaamu nga permanent secretary wa Ministry of Ethics and Integrity. Era olwatuuka bw'ati omulimu gwe yasookerako kuwomamu mutwe kuleeta kiteekateeka kino n'atandikirawo mobilization. Nejjukira mu tteeka lye baleeta bagamba nno baagala okulwanyisa ensonga za accountability, bwagala okubeerawo obuntu bulamu. Naye omukulu atugamba nti nno bannaddiini n'enzikiriza balina accountability issues, alina track record etali nongoofu bulungi nnyo okuva lwe yaweerezanga akulira bakkaawo bonna. Era ezo ensonga tusobola ozigenda mu kko kuba tulina ozigendera ddala ku ntobo yaazo nti bakkaawo bw'otunuulira ekisanja kye yasaavingiramu ensimbi ezabulankanya n'otunuulira akaseera ke baamugoberamu mu mwaka gumu gwokka, tekibangawo mu history ya Uganda. Anti wagambe tuzimba byafaayo ne waliwo n'abazimba ebyafaayo mu bubi. Tekibangawo mu history wa Uganda okugoba PS mu mwaka gumu nga yakaweereza. Ne bamuleeta era ebbaluwa yaliwo mukyala Lucy Nakyobe ye yakola Minirushafe eyo. Kaakati olina okwetegereza nti lwaki omukulu ono ali very interested
era otegeere ebirowoozo ebiri behind the policy kubanga policy teyagisikira busikizi naye policy amala okugisikira n'agyongeramu n'ebirungo jjukira nti policy eno egenda kuzimbibwa ng'evira ddala ku national egende ku district aye tugambye nti omukulu yali akulira bakaawo bonna egendere ddala paka ku LC sub county LC parish paka mutuukira ddala wansi so munnayuganda yandibadde yeetegerezanga nnyo nti abakulu abawumamu omutwe mu nsonga zino abasinga ku bo tebalina clean history era munnayuganda yeebuuzanga nnyo ebibuuzo nti lwaki ono ayagala okugamba nti Nabasumba tebali accountable alina accountability issues agamba nti nno tulina okuzimba system etuukira ddala ku district ate alina history ekoze mu system ezo ng'alaba nti okugira enzikiriza zonna balina kuyitira mu system ng'eyo bwe tugamba nti no waliwo abalabe ba gavumenti abaagala okusuula gavumenti abamu ku bo be bano be tuba twogeddeko so nze awo wenjagadde olwaliro okutandikira nti ebbaluwa ng'ojjekuzijukizizza muteeka nyingiremu katono olunyiriri lugamba nti Bagalatiya essula 2 Bagalatiya essula 2 n'abantu beyogerako abalinga abooluganda naye nga si baaluganda kaakati bawulire Bagalatiya essula 2 olunyiriri olwokuna n'olwokutaano naye olw'abooluganda ab'obulimba abayingizibwa mu kyama abayingira mu kyama okuketta eddembe lyaffe lye tulina mu Kristo Yesu okututeeka mu buddu abo tetwabagondera ssaawa n'emu okufugibwa bo amazima g'enjiri ganywererenga gye muli amazima g'enjiri ganywerenga gye muli kanziddemu ndowooza Bagalatiya essula 2 olunyiriri olwokuna n'olwokutaano naye olw'abooluganda ab'obulimba abayingizibwa mu kyama abayingira mu kyama okuketta eddembe lyaffe lye tulina mu Kristo Yesu okututeeka mu buddu abo tetwabagonderako ssaawa n'emu okufugibwa bo amazima g'enjiri ganywerenga gye muli ennyiri ezo 2 nti abantu bano bw'obawulira luli wali otugamba ebyafaayo bya Eroni Mwesigye ne Church of Uganda kati leero gwe nga munnamateeka oyina engeri gy'ojja ne bwinonoke naye abantu bano ba Luganda kuba ono Eroni erinnya lya Bayibuli track record nfu kati ono Danstan naye ogenza omujjayo kati bw'olabanga Danstan ne Eroni be bakutte olowooza nti ba Luganda naye nga baketta eddembe lyaffe okututeekako ekikoligo Bayibuli kyeyita ekikoligo teeka etteeka kiba kikoligo omwoyo ogulirimu ebiseera ebisinga guba gwa kunyigiriza muntu abadde n'eddembe lye nga bakesse nti oyo alina eddembe lye katuteekewo etteeka tumufuge tukendeeze eddembe naye Pawulo agamba tetwaba mukisa wadde okutuvugamu essaawa emu